bwabanga mwami Kyagulanyi nga yabadde mbalala nafaanana nga bwe yafaananye kuba abadde batabisuubira batyo nyini nsi alina obuyinza tugambe Kyagulanyi alina amaanyi ge yajjeewa. Sheikh Kiti havuddemu omwasi akukulumidde abakuumaddembe n'atendereza amaanyi ga Bobi Wine. Nkusaba tumutera omutima mu comment section n'ensonga lwaki nkigambye. Nkusaba eddakiika 2-3 ebyaddala ogenda kulaba Gayo n'omugezimu wabula ayogedde ne ku byakwagala okubanga bamukwata byonna abitangazza kati sooka omuwuliremu. Nyini nsi alina obuyinza tugambe Kyagulanyi alina amaanyi ge yajjeewa. Byabufuzi byonna bitegeeza buyinza bwa nnyini nsi. Nyina mikwano gyange bandabuleyo munda bambuulirira oli osomesa bulungi naye ate kati wayingirira ebyobufuzi. No seka kuba simanyi nani yabalonda kakiiko kawabuzi. Nyina gwe nagambye nti mbadde nteesa ofune gw'osomesa nga tobiyingiridde. Naye afuneyo omuzikiti yasomese nga takoze eki tabiyingirira. Tuyagala kundoozesa nti ebyobufuzi tebina kakwate na ddiini. Ani ali emabega w'ebyobufuzi atali nnyini nsi? Bwe twogera ku byobulamu tubyogereko nga tulina authority because era yali emabega w'ebyobulamu n'ebyenjigiriza yaliyo n'ebyobusuubuzi yaliyo buli kanyomero ka bulamu aliyo mutonzi waffenna. Kati leka tumunnyonnyola olunnyonnyola olumubunya buli kanyomero ekyamazima byonna yabirimu. Twogere ku munnabyabufuzi ki nga amaanyi gage oba bunafu bwe ng'okugwa kwe tubuyite busiru bwe lubaga nti ye nga ye omuntu yagenda okukola ebyo ng'agenderedde kugwa. Nvaako nze sinnatuuma pulezidenti wa Ssekawuzaifu kusinza ku Darasa ya FM1. Ndoza kino katukikanyeeko mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa. Ndoza tukanyega bannayuganda nti akulembera eggwanga ndoza ye gwatamanyi. Amumanyi. N'ebbanga ly'amaziza akalimanyi. Abimanyi. Okay. Nze Yusufu ne lyasigaza ne wanaavirako yera. Kati kiki tumutwala ng'ekizibu kyaffe? Nyini nsi waali tekateka ziina ku buli kitonde kyatadde waatadde era buli lunaku olukya lukendeza ku nnaku kitondeze kiina we kiri ne buli wiiki eggwako. Abatali malwaliro betwogerako baganda bange balinayo abalwadde, alina mukyala, alina mwana, alina wa Luganda, balala bali mu makomera gye bali mu makomera bapooca Baji Muhammad Sebufu mukwano gwa gye bali. Allahu akbar. Waliwo omuvubuka ajja nakola effujjo lingi ennansa naawe ng'akola ku bizibu by'abantu bamwamuwulirako. Bamuwanga erinnya lya Seeka Isa tube basalanga kulya Sekamatti ng'ensonga z'abantu seba bayita akole ku nsonga zaabwe. Nyini nsi alina obuyinza ku luno ensonga n'aleeta zize yennyini n'azeekolerako ne zimulema. Namulabako ku mawulire okwo ensonga zagimwizera nga musajja twasuubira nti bwe yeekwata ku mwizera babeere ku mpingu y'emu. Oba oli awo nyini nsi anaamulaga abantu nti naye alina obwetaavu ng'ojula omumujjukiza nti Luganda gw'amalanga ensonga z'abantu gye bali tebamanyi na ddiro balivaayo. Bino bitegeeza ki? So tumwebaze nnyo nnyini nsi olwebazanga lulwongo omuntu wakati mu kukakkanya pressure ku byatannakolera olede ne byatannakolera abimanyi. Akimanyi nti oli mupangisa, akimanyi nti olina mwana, akimanyi nti olina mulimu, akimanyi. Kitangaji Hussein lukyamuze ekinoni kuziika kwaggwa okyali mulamu. Akuwa eki ekikutuddemu era atwale ki?
era ku dunia kuno goyagala kochi era okyagalira ku nteekateeka ki ngani na buli mwezi okufa baluwa invitation ekuyita ogenda owangalira eri ew'omutonzi kogwe kize siva wano wewereeta wangi nze siva wano wewereeta weweeyinako enteekateeka olina ekiddako ekitali kujja ekikulu byonna bukkiriza mu bwomu bwe tubukumireko eriisa ejjogi kyekigambo la ilaha illallah ekikulu kyekitubanja bukkiriza mu bwomu bwa nnyini nsi mu miteeko gyabwe esatu bukumireko eriiso bw'aba asiimye kufaako kaba kakisa onnyuka ensi nabbi atugamba sala salama nti omuntu afudde balimu emiteeko ebiri omu kubo mustarihun agenda okuwummula obuwummuzi yabadde yeebanja obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi we na byonna ebibwetaagisa oyo okufa kwe kuwummula kwe wa mustarahun n'agenda okuwummulwa nga ye ensi yegenda okussa ku kikkowe agenda apooke n'ebikolwa bye kati ogwawa bwe weeraliikirira ennyo olinga agwa wano awasembi kize sinagala nsi empummule abagira baleppuka nange kyekigambo la ilaha illallah mukkirize tukitambulireko twogera ebigambo bingi naddala ku ntandikwa ya ddalasa yaffe kuba kino ekigambo erina kubeera ntegeerayo ndabayo leka tubune buli kanyomero ka bulamu tujje mu byenjigiriza tujje mu by'obufuzi tujje mu by'obulimi tujje mu byenfuna jangu mu by'emizannyo buli kanyomero ka bulamu ekyamazima kategeeza buyinza na nteekateeka za nnyini nsi si bya bufuzi bw'obiwa obudde oluwa lwabukkiriza mu bwomu bw'omutonzi olaba amaanyi n'enteekateeka za nnyini nsi kuvumirira kino ekintu nti abanyankole bebatusibyeko Museveni nti abanyankole bebabadde bakuba abantu nedda mwawula abanyankole ku bantu abalala Saidi Jesegenda kwogera abo abantu abadde bakuba abantu abamu babajjeeyo mu faamu ate nga baliisa babayita abaliisa bagendeyo okupakasa ne babajje ne babakwasa enkoni bakuba abantu naye bwe mugamba nti abanyankole banange abadde mu kitiisa kya yero ng'ayina ebinyindo byonna byebiti oyo si munyankolo ate oyo munaku n'okuba munaku ekisooka yulukunidde ekyokubiri oli munaku ekyokusatu yabadde ekitiisa kya NRM ekyokuna yeno faanana bubi toyina nanga tomubigere oyo muyaye mumanyi n'okumumanya oyo mumanyi oyo abadde mu kitiisa kya yero oyo mulunzi alunda asumba okitegeera asumba sinanyi ninte mumanyi mulekeraawo okwekweka mu linnya ly'abantu ne mulozesa abantu fena tuli bubi oba fena tuli babi oba fena abanyankole banange mugenda tulozesa nti buli munyankole yenna mubi bwebanga democracy egamba nti buli muntu alina okulonda omuntu gw'ayagala tosobola kunsibako President Museveni ate tosobola kunsibako Kyagulanyi ndi waddembe kutuuka mu bokisi n'onoonya gwenjagala ndi waddembe kugenda ku kampeni empagira buli muntu yenna mwe ababadde bakuba abantu nga mubakubira mu manya g'abanyankole mulimba temuli na banyankole waliwo okusookera ddala tulina omuntu omu mu opposition gwe tukkiriziganya naye fenna almost 80% abali mu opposition tulina ekintu kye tukkiriza nti omuntu asinga amaanyi mu opposition leero bamuyita Kyagulanyi emabegaawo nabagambako nti oba omwagala oba tumwagala oba oweebuza weebulankanya oba okola ki tewaliiwo muntu asinga Robert Kyagulanyi Ssentamu maanyi mu opposition ekyo njagala tukimanye era tukikkiriziganyeko mujja kulaba ebitundu nga Nakasongola bironda bw'olaba results za elections osanga nga biraga nti no bironda 100% NRM naye omuntu alonda 100% NRM kijja kitya nti mukulu Kyagulanyi ate bw'agenda Nakasongola atajjuza ne wajjulira ddala bajja kugamba bazze kulaba muyimbi nedda bazze kuwuliriza nsonga kubanga zezo ensonga ezibaluma ensonga eziruma bannayuganda si nnyingi nnyo ekibbattaka ebbula ly'emirimu mu bavubuka ebbula lya ssente ezitwala abaana mu masomero ate nga ne standards z'amasomero ziri wansi abaana ne bamala okusoma ate ne batafuna mirimu obumenyi bw'amateeka oli n'akutwala ku poliisi n'omutwala ku poliisi era n'avaayo nga wakamala okwawukana naye n'avaayo okubba ssente
ensonga zo human rights okuba nti n'abantu tebalina ddembe lyabwe kugamba ensonga ezo eziruma eggwanga zensonga mukulu Kyagulanyi zayogerako zensonga ezisomboola abantu bonna okujja okumulaba n'okulaba engeri gye tuyinza okulaba nti no tuzikola ki tuzimalawo. Zino ensonga teziruma wa NRM, teziruma wa DP, teziruma wa NUP, teziruma wa FDC yekka, wa PPP, wa Peasant Party obaani siweeboka beziruma. Era y'ensonga lwaki nze nkimanyi nti akalulu ka mukulu Kyagulanyi si kalulu k'aba NUP bokka. Ba NUP just subset bantu batono nnyo kwaba abamulonda. Abantu bakkiririza mu nsonga ze y'ensonga waliwo amulonda olw'eddiini ye. Waliwo amulonda lwakuba ava wano mu Buganda. Waliwo amulonda lwakuba yawasa mukyala Munyankole. Waliwo amulonda ensonga ezirondesa mukulu Kyagulanyi oba ezirondesa munnabyabufuzi yenna nnyingi nnyo. N'olw'ensonga eyo Deputy President wa Buganda Muwanga Kivumbi okuvaayo n'agamba nti nno ekirondesa atali wa NUP wa NRM aba asazeeko obuwagizi bwa NUP almost 3 ku 100. Kubanga abantu bangi nga siba NUP naye nga tulonda mukulu Kyagulanyi olw'ensonga endala nga Kyagulanyi tumwagala ng'omuntu naye nga tumulonda olw'ensonga endala ezisukka ku NUP. Tuleme kuteeka bwongo bw'Abannayuganda mu kabokisi akatono bwe kati okutandika okulowooza nti nno mukulu Kyagulanyi oba buli munnayuganda alina kusooka kuyingira NUP okusobola okuba nti naawagira Kyagulanyi. Ekyo nedda, ekyo tekigenda kusoboka. Kyagulanyi gwe twogerako yagenda e Busoga n'akwata Kadaaga mu gwa Kadaaga n'ebizibu byonna by'alina nti yali wano ku Paalamenti n'ajjawo ebisanja n'ajjawo emyaka n'akola ki n'agamba ono gwe tuva tulonda. Nja kusobola okukola naye. Yagenda ewayume kubanga Ayume taata we yafa. Government eno teyannyonnyola bungi accident eyo bwe yali. N'agamba ono omwana Ayume tujja kusobola okukola. Kano ke kalulu ka 2021 ate mu kalulu ke kamu yagenda ewa Lutamaguzi. N'agamba Lutamaguzi ono sigenda muteekako muntu. Si nti omuntu asobola okuvuganya Nakaseke yabula. So n'olw'ensonga eyo ensonga olaba ye yennyini President w'ekibiina asitula Kadaaga bw'amanyi nti no NRM ng'alina n'ensonga z'amanyi obulungi n'agamba ono oli yamusinga kyegala kyentegeeza era ono nja kukola naye. Kati gwe ate Muwanga Kivumbi bw'ovaayo n'ogamba nti ate buli ayagala buli wa DP oba buli wa FDC oba buli wa PPP oba buli wa Peasant Party oba buli wa ki abeerawo NRM then kati awate okutegerako kubeera kukakanyiza ekibiina kya NUP. Njagala tusigale ku nsonga ezatutwala mu struggle. Ensonga ze twagamba nti nno tuli ba people power. Nti ffenna tukkiriziganya mu maanyi g'abantu buli muntu alina engeri gy'anyigirizibwamu naye nga ffenna tugenda kwegatta tubeere mu kisero kimu ekisooka okujjako nakyemalira. Era ekitutwala mu maaso nti bwe tumala okujjako nakyemalira olutalo olw'okujjako nakyemalira ani alukulembedde nti Kyagulanyi tugende n'ekyo. Waliwo omuntu ali eyo wansi e Masaka nga wa DP nnyo Mao yamutama okumutuuka wano naye nga yagamba ngenda kulonda Kyagulanyi olw'okuba Mao yantama. Si lwakuba wa NUP naye lwakuba Mao yakola ki yamutama. Akalulu nako tukaagala mu lutalo buli kimu tukikozesa. Bano betuvuganya bemulaba bano betuvuganya babbanga n'amamotoka mu bigo, babbanga zi forex bureau, babbanga zi pharmacy, bakola ebintu, babbanga tractor babbanga tractor z'abalimi, babba emwanyi mu zi cooperative, batwala ente z'abantu bazirya nga bafa ekintu ekikusooka kutuuka kwenunula. Bwe baamala okwenunula abafunamu baafunamu, abataafunamu tebaafunamu, abalala bakyafunamu, abaana baabwe n'abazzukulu bakyafunamu. Ekyo kye twogerako nti struggle yeetaaga amaanyi mangi, yeetaaga buli muntu, ate yeetaaga okuba nga tetusosola muntu n'omu. N'olw'ensonga eyo basaba Bannayuganda, kino si kya NRM versus Kyagulanyi, nedda. Kino kya abanyigirizibwa ne be banyigiriza.
awo wetuli gwe kasowulira ati no waliwo ekikuyinze school fees mu ddwaliro tewali ddagala enguudo embi toyina mulimo ebintu byolaba ettaka lyammwe balitutte ebintu byolaba eddembe ly'omuntu litobooleddwa buli muntu gwolaba ng'onyigiriziddwa kano ke kaluluko okulaba nti n'ogenda mu ki ogenda mu maaso si BNRM versus Kyagulanyi oba versus NUP.